kati ziweze sabbiiti 2 kasookedde eggwanga ligenda mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi omupya 2026-2027 anti yatandika okukola mu butongole ku ntandikwa y'omwezi guno. Abantu bangi naddala abatunuulira ebyenfuna era abakugu bazze bawa amagezi ag'enjawulo ku biki ebirina okukolebwa Munnayuganda okuganyulwa mu bajeti eno eri ku tiriyoni 84 n'okusoba. Olwaleero tutuddeko mu kafuba ak'enjawulo n'omukugu mu byenfuna era abadde akulira Centenary Bank mu Uganda okumala ebbanga ggwanvu Dr. Fabian Kasi okukubaganya ebirowoozo ku mbalirira eno. Kiyandibadde kirungi omuntu bw'oba oyagala okuganyirwa mu bajeti eyo olabe nti naawe otunudde direction eyo, otunulemu ebyo ebintu gavumenti mwegenda okuteeka ssente. Of course eyongera okuteeka ssente mu by'enguudo, eyongera okuteeka ssente mu by'okunjigiriza. Dr. Fabian Kasi agamba nti enteekateeka zonna eziri mu mbalirira empya nnungi okuviira ddala ku mpagi ennya okuli ebyobulimi ebigattiddwako omutindo, ebyobulambuzi, obugagga bw'omu ttaka, science ne tekinologiya. Gavumenti bw'eba yatugambye nti eyagala okugenda nnyo mu agriculture, eyagala kugenda nnyo mu tourism, minerals and ICT, kyensuubira nti yandibadde eteekayo ssente ezisinga ku ze yateekayo okusobola okuteekayo omuggundu, okuteekayo amaanyi. Tulabire ddala nti bwe twabanga twasalawo nti ezo sekita ezigenda okulaakulanya eggwanga lino, then tulina okuteekayo obusobozi obw'enjawulo okusobola okulaba nti tutambuliza ddala emirimu mu area eyo. Kasi agamba nti gavumenti kituufu ekoze kinene nnyo okusitula ebyenfuna nti era singa buli kimu kituukirizibwa Bannayuganda bakweyagala. Strategy emyaka 10 gye boogeddeko, yes kisoboka naye nga kinene. Kati kye twetaagisa ffe okulaba nti ffenna tukwatira wamu okulaba nti tuteekayo n'ag'omubuto okulaba nti mu myaka 10 tutuukiriza ekyo gavumenti kyesuubira okufuna okulaba nti ekonomi yaffe ekubisaamu emirundi 10. Omukungu Dr. Fabian Kasi agamba nti wabula okusoomozebwa okunene okukyali mu nteekateeka za bajeti bwe butatuukiriza bisaliddwawo mu budde butuufu. Ng'omukulembeze yenna olina okuvaayo n'okuyolesebwa kye bayita vision. Eyo ye vision yaayo eneesoboka oba teesoboke kijja kusinziira ku ngeri ki ffenna gye tukwata awamu okulaba nti tugoberera oluwendo olwo gavumenti lwetemye. Wa nga gwe senior economist alondola ebyenfuna by'eggwanga walaba opportunity eri omuntu oyo agala okugiganyulwamu? Kiyandibadde kirungi omuntu bw'oba oyagala okuganyirwa mu bajeti eyo olabe nti naawe otunudde direction eyo, otunulemu ebyo ebintu gavumenti mwegenda okuteeka ssente. Of course eyongera okuteeka ssente mu by'enguudo, eyongera okuteeka ssente mu by'okunjigiriza, mu by'obulamu. Of course abasobola okugenda mu bimu bya defense kubanga ebyokwerinda nabyo baataddemu ssente mpitirivu nnyo. Titus Jemba, BBS Telefina.